ambassador ono tuina gye twamujja nga bw'omanyi nti it's a game of money. Ambassador kigwoyogerako bubonna. Ambassador amuyita Tash Byebe Tash Habi. Ambassador ono bwe tumujja ku some platinum some era zonna zirina kubanga platinum genderao some spa kati eno spa yazze kange abakozi ba platinum. I know, right. Nti mwatujjako Tash kati mutubyeko n'abakozi Tash gwabba abakozi b'abantu. Nze sibba abantu. Abakozi waki bajjewo. Nsuubira omwana abana obwongo obukola okumanya we watuufu walina okubeera. So but this is bad. And actually Jack staff abaana betukola nabo be baana betukoze nabo okuva we twatandika abatuyeyunzeko in the middle of the journey nabo we bali nange nabeyungako. Actually natandika ne platinum kuba naveringa platinum etandika butanisi but teri mukozi yali agenze wafe. So that means waba ensonga lwaki abaana bajje bagudde ne bajja basabe bagambe Tash mutuwayo akantu awo. Yeah, and treat your bakozi bulungi, they will stay. Basasule bulungi, contract teso akugwako ng'omuntu misa bulungi n'adduka. Ate bayise ng'abaana b'abantu nga we wandigambye nti ekyo wange walikola mu kitongole ky'omulala. Exactly. So where do you get the right to threaten an employee? Ekyo kibi. Era yazze n'akangakanga abakozi. Nange bampise ne bagamba Tash jangu olaba ekiri eno nga boss ava ku police by the way. One kaga was like omusajja yamugambye nja kulemesa Kampala nze tomanyi which is not right. Oli muntu mukulu omwana ng'ono aba Tash bwe yalungi bwe yazza musango. Bagamba mbu ndi naive. Abaana abo baba naive. But seriously it's bad. I know, right. Pozi bagitani? Mania. Yes. The boss actually came by ne footage wali yayingide mu gate n'afuluma nabadde sabambi mwogerako. You know he's also my boss. Naye n'atiisa naye ate teyakoze tekyabadde called for. So we protect this young lady. N'amaanyi. Era batugambye wafunira obuzibu aba police. Ambassador n'amaanyi. Agaki mukwana. Abantu ne bava mu office ne bajja batwakanga. Nga balaba mwenna muggwawo. But it was actually one girl. Oli yamugambye mukwano Kampala tomumanyi ffe twamukola. Bino bizimbe byolaba ebiri awo mu Kampala Central ffe abateekawo amataffaali n'omusingi. So olutalo lwa Shiba ne Sindi luvuddeyo kati luli mu platinum. I know luli mu spars. So katuwe gundi eno. Twafunyeko omuntu yatukyalidde gwe twali tuyita client naye ebintu nebi byagenze okugwira nga is not a client yabadde omwamu omundooza gwe tukola business yemu nga atukezako ku tisatiisa oba okwatakinga abakozi bange. Nagenza okunoonyereza nga these staffs oba omukozi ono yakolerako ku kifo kimu mu bifo. Waliwo akavidiyo akamu akalabise mu kamera eza platinum wellness spa nga abakozi batiisatiisibwa. You are ambassador of the place. What went wrong? Chicho chimanyiko and how are you going to overcome? I was actually surprised nga wembagambye at first mbadde nkukuba speedy kuba nanyizeemu. So not to say platinum and kids were actually scared because one of our ex-bosses Jetwava actually, of course I should mention Mania, yaze nabagamba, you know, mwino kwegendeza this is Kampala, that is a threat. Bana babuwala. Omuntu wavayo na kutiisa like that. So we believe chona kyakoze tekyabadde called for. The other one is a boss. Yeah, I know kubanga ate following issues like those. And I don't believe if I was comfortable or if she was comfortable, anyone else will be comfortable ku mulimu gwokola nti ovayo. That means to following the greener pasture. If I felt like my boss here is treating me like how I want, I'm allowed to actually switch my workplaces. Fena tukola kubeera bulungi, fena tukola kubeezaawo families zaffe. Omuwala yakutangaazizza atya era that talk between the two. Bwe tutaabadde fenna yabadde etya? Yazze ku gate nasooka na threatening the askari n'afuluma koza ate namba motoka yo kugiraba then ne bakolinga namutuma omuwala gwe yamutumye the girl when she went out threatening like this is Kampala wegendereze biki what would like oba osubira omwana omutajja kukitwala mwata. I know, right, which is not called for tekiba kirungi. So naffe twe reporting ku police in case of whatever happens. Actually si mwana ono yeka staff yonna tujamanya maybe kwa tulina omulabe right now. Wofunira obudde gwe nga CEO mulambo ove mu business yo gye mu yaffe. I don't believe that is right. Kitera kuba majije envudde era singa tekibadde kino sandi ogedde byenjogedde. Let's just leave that at whatever it is.
I believe he was also just like any other boss, but then following abantu abavudde wo tekiba appropriate. Singa oli oyisa bulungi omuntu maybe abajja kusigala omuntu abasazeewo to move on, let them be. Maybe yafunye ekisinga ku kye wali omuwa, maybe wanalaba nti ali comfortable naffe. You don't need to come and threaten a baby girl, you know. But Jacksto balaba abaziza zion banji betukola nabo, but I believe buli muntu akolera wano we all get something called feel at home. You're someone that is going to wake up and you feel like you're actually protected at your workplace. She's safe with us kwana ffe munange. Tusobola omukuma twesobola. Naye wafuna obuzibu to reporting whatever happens. Kale bambi manyi sera kusabuka omanyi omuganda agamba musajja munno bwakusinza ensumika we bakimala yengero tozimanyi taata togifuula mpalana olina okukkiriza n'ogamba naye bambi boss wange I know you're going to get this nsubira what you did was not called for. You have to be professional. Batubakubiriza abantu. A business person. That shows you how Platinum is. I know. It is the biggest stakeholder in spa business now. The standard. Tuina branches satu right now. Tuina kubonga zebra, chirabali mukuzimba, tuina ebuziga, tuina mugongo ejanda we are coming, we are there coming. Ate mujaka kasache baita beauty plus and being platinum. Yeah. It's really just in other spa. Kali, simanyi tuina obudde, tuina embozi ya Akram. Obudde bugenze sweetheart. Kali, katubalekere Florence na picture is coming up next. Show me Styles and Fashion is the magician of how I look. Ogayo yo wakabi. Mumunonye ku social media handles zegenda ku TikTok yangenda muterayo enamba mugifune. Nange nno ngenda kuleeta obubimba gwa designer mujja kukkiriza. Ani akwambaza. But you're smart, you're sexy and you know it. Nagamba kasooke nyambale kuzemazo emyaka ngangula. But we love you so much. Mulabanga temwe kumiddeko mulindo mulungi Florence Nampija. Okay.